It is the final channel, Zane alongside SPV Graphics. Of course, no mkutu gwafe gulio gwa Half Cloud. Apo yo jengugamba ntiteka kusimu yo. Obengo ofuna amawulire gonna okuva Uganda ne munsi yonna. Amawulire tunabe sawe no ga mwana mulenzi Kerekere. Kerekere malenza we yakengere ko ebintu bye yakoze. Nange byansuseko. Mwana mulenzi ono yakolako ku radio ezenjawulo ne TV ezenjawulo. N'amaliriza nadduka okuva Uganda ng'embeera eganyi. Kerekere olunaku lwabadde lwajjo balera ekiro n'afulumira ku mukutu social media kagatta mawanga nga avuddeyo mu lwatu n'agamba mbu ye mu kuvuga side B yeekansa mbwera ye asympathizinga n'abantu abali ebisiike by'oyinza oyita ebisiyagga. Abalwe gano tegalese social media nga eri yokka obanga akabugu mukaze buli wotambula ku Facebook wonna buli woteekayo Kerekere kifaananyi kijjanga agamba we exist. Kalino kituleetedde okulowooza nti oba musajja wattu bula lya mirimu ebweru eyo gyali kuba nabuuliddwako nti ali UK eyo gyatetenkanyiza ekyeyo. Ayinza okuba empapula zinoonyeza ne zigaana buli kimu ne kigaana n'asalawo yeggamekaawo because akakodya Uganda bakakozesa nnyo ddala nga bagenze ebweru avaayo ne yeewayiriza ekintu ekinene ng'ekyo nti ye mu kuvuga reverse talabangayo mulala naye nga simanyi obugwenyufu obwe butuuka n'oleka emiwogo n'oleka ebintu byonna wano e Kampala n'ogenda e Bungereza n'omaliriza nga kyekyo kye weetaddeko gwe noyinza olowooza nti okyogedde kiri ku gwe wekka wabula batandika okugamba azaalibwawa abeera naani ani muganda we ani mukyala we abaana be kagamba waliwo statement ezimu abantu ze bakola naawe nootya noga wano ensi wenyiza omuntu nemutuusaawo. Of course ensi esobola okunyiga nekutuusa okwogera ekintu ng'ekyo kuba oyinza onoonya omulimu mu nsi yo ne gubula n'ogendako mu mikwano bakuwole ne bagaana n'ogamba kati nsigaza Katonda ne Katonda n'olaba nga taddamu n'ogamba ye kiki kati nsigaza nsi sikyalina kyenfa sikyalina kyenkweka kantale afiya weesanga wano mu afiya mwe ngenda okufunira essuubi. Nze nno ngamba nti nga tonnaba kulemererwa kutuuka ku mbeera eyo sooka oddeyo ozuule lwaki olowooza ensi egaanyi. Simanyi siri wano kujajinga oba kubleminga muntu yenna naye nze mba amawulire endowooza yosobola ogiwandiika wansi awo nabagamba sirigalawo comment section kubanga yempa endowooza z'abantu nti owaayi kino okirowoozaako ki mwe mulowooza ddala Kerekere kino yakikoze ebintu ebyabirya kuba ne komedi yagezaako era Abannayuganda temwamuwagira n'akolako ku zi radio ne TV era Abannayuganda temwamuwagira. Annaye Uganda sinyangu naye nze ndowooza musajja anoonya mpapula nga yeyo yokka gate pass nyangu ennyo okufuna olupapula lw'omuzungu. Simanyi waki abazungu baawunga nnyo omuntu avaayo obuvi n'agamba nti nze ndya bino ebisiike ne bagamba munnaye gwe tukulabidde nga ddala simanyi waba batwalako ku trials ez'ebyaddala kuba n'abazungu bayinza okugamba naye buli mufirika avuddeeyo adduse baagala mukuba biki katusooke tukutwaleko waliko nga bwe batwala abalalu ne bagamba wayi tusooke tugezeseko ku kyuma kino kati simanyi omuntu eyeerangiridde bayinza oba bamuleeterawo bikanyamaawo ne bisooka bimugezesa tuyinza okulaba Kerekere nga addiziddwa entebe yewanetteeko baba aliisa bintu bino bibuzaabuza. Pandikirawo ombulire kikyolowooza ku story eno. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics. Of course n'omukutu guli ogwa Half Cloud apo eyo nagamba ogifuna ofunyi n'ogiteeka ku simu yo bagispearinga AFK n'ekigambo loud nga tobyawuddeemu ng'oteeka apo eyo ku simu yo ng'ofuna amawulire gonna mu nsi yonna mu bbanga lyonna. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics. We out.